ndabye abantu bangi mu bulamu bwange babeera bakaseera era mwe mbasomesa tokaabiranga omuntu ebirobwe bye biggwako n'omwesibako gw'ofiirwa. Eri abalowooza nti bava mu Australia bagenda tibagenda, ebiro byabwe byaggwako. Nze ndabye abantu abambeeredde ab'omugaso naye Mukama yanjigiriza nti aleeta abantu in due seasons. Aleeta abantu era gwali mu service eno ng'osaba olina gw'okaabirira. Mukama singa okomyawo ogundi mu bulamu bwange nandibadde bulungi. Omulemesezza Mukama okuleeta omupya okaabira eyaggwako. In the journey we move, life is about moving on. Yiga nti mu nsi muno mulimu ekigambo expiry time. Bwankubadde nga bannayuganda temwagala kubimanya ebyo naye nze ng'omubulizi w'enjiri nja bibamanyisa. Olwawo okusanga munnayuganda ng'agula soda mu supermarket ng'akebera date. Amawulire ge gabireeta ku Solo TV tutegeeza abantu bonna nti ab'ekitongole ky'omutindo batambudde ne bayingira mu supermarket y'egindi ne basanga ng'ebintu byonna byaggwako byonna ebyabaddeyo byonna byaggwako. Muli muntu n'alaba amawulire ku Solo TV n'agamba sibanga naguze ebyaggwako. Even in humans there is an expiry date. Teri kintu kibi nga kubeera mu relationship ng'eri expired. Ekaabya. Kale eyo kanveeyo balokole mmwe nammwe abatali balokole. Waliwo olunaku olw'okujjaganya n'okujjaguza ng'olina akasumuluzo k'omuzigo ng'okasibye na wano bakalabe. Weggulira weggalira watandise okupangisa. N'oddayo eka ng'oddayo leeti n'oyingizaamu akasumuluzo omukufulu n'oggulawo n'ogamba mazima gennyini nze nannyini nnyumba. Naye bw'olwa mu muzigo ebiseera by'omuzigo nga biri expired oguwuliramu omusera. Muno mu nsi ekintu kye bayita expiry kirowoozengako nnyo. Na buli muwala gw'olaba abuuse ebbeere y'ekyanga lijja kugwa ligwe liyite n'emu kugwa. Obeerawo nga tokikkiriza. Abamu okaddiwo ofuuse nga musajja nga ne kiri ekistokisi nakyo nga tokyakiinako ng'ekintu kyesika ne kibula. Kati kozesa ebiro byo ng'okyayina ebbeere. Mwebase. Kozesa ebiro byo bakwetaaga okuwasa naawe olina bw'oliko. Ekintu kye bayita expiry kirowoozengako nnyo. Na buli muwala gw'olaba abuuse ebbeere y'ekyanga lijja kugwa ligwe liyite n'emu kugwa. Obeerawo nga tokikkiriza. Abamu okaddiwo ofuuse nga musajja nga ne kiri ekistokisi nakyo nga tokyakiinako ng'ekintu kyesika ne kibula. Ebyomirembe ekisooka essula nnyonyirwa mwenda Yabeezi n'aba n'ekitiibwa okukira baganda be. Nyina n'amutuma erinnya Yabeezi ng'ayogera nti kubanga namuzaala lwa buyinike. Buno obubaka mbusindikira bakyala. Mwebale kubeera bannakazadde naye mutuyambe muzaale omukisa. Women determine a lot in our lives. Whether you are a man or a woman, you were born through the woman. Omukyalo oyo kiri proven scientifically nti kyayogera ng'okyali mu lubuto kigenda kubaako. Kati mmwe abakyala mulina lwolwo nnene ey'okugoba ekibonoobono mu nsi. Wadde yakuwa olubuto omukubidde essimu y'ekyanze gwetegeera nti olubuto si lwoyo, olubuto lwa Katonda. Okuzaala kirabo kya Katonda si kirabo kya musajja. Katonda yasalawo nti omwana kati ajje. Yeremiya essula emwonyiri olwokuna n'olwokutaano agamba nakumanya nga tonaba kubitondebwa mu lubuto. Amakulu gaakyo oba wagwa mu lubuto lwa mukyala nga wampeta oba teyali wampeta, yali malaaya oba teyali malaaya, bwali bufumbo bwa kika kitotonnya mu lubuto lwe bwe pa. Katonda aba amanyi ekitonyeemu. Era gwalwana okujjamu ekitonyeemu
olwanagana na Katonda. Kyova olaba ng'omusajja bw'omugamba yeewuunya bwewuunya kubanga yina kye yateekamu. Katonda yalagira wabeerewo ekigendamu. Musajja tena kye yassaamu. Gw'omuwa amawulire nti wamiisinze piriyodi. Mbadde ngenda kukozesa kigambo kyeri waffe Masaka nti wasoba. Wasobye. Gw'ogawa omusajja. Abakyala tubeegayiridde nnyo mutuzaalira abawanguzi, mutuzaalira abagagga. Bayibuli egamba nti akamwa ako katonzi, naye okusinga akamwa ka maama katonda nnyo. Akamwa ako katuyambe katutondera omuntu. Services zino eza operation bye kibonobono zikome mu myaka gyaffe na mu mirembe gyaffe. Abaana be muzaala abaana be muwadde omukisa. You can imagine singa yabeezi Mukama teyamuyamba n'amanya Mukama yali ajja kukaddiwa n'ekibonobono kya nnyina. Era tiyaddeyo wa nnyina si yabikyusa. Yaddukira wa Katonda n'akaabiranga Katonda. Katonda yabikyusa. Naye Katonda byakyusa ani yabissaawo? Omukyala yabissaawo. Abakyala muli bazira, muli ba decision maker, musalawo kinene. Nze nzikiririza ddala nti omukyala baba takwagala mu kampuni oba ovuddemu. Nzikiriza. I believe that there is no influencer than a woman. A woman is an influencer. Era nzikiririza ddala nti abakulembeze b'amawanga balonda abantu nga abakyala balinamu omukono. Mukyala bw'aba akukooye, pulezidenti w'eggwanga erimu asobola okukugoba. Yes. Era ng'omukyala baba takwagala waka tojja kwekakaatikawo. Mukyala baba takwagala mu kitongole era tojja kubeeramu. Kati n'omukyala ono era bw'aba takwagaliza kuba na mukisa mu nsi era tolina gy'ogujja. Kubanga akwogererako ng'okyali mu lubuto, gwe kaana gw'ombonyaabonya kankuzaale nkukwasa ensi. Kaana gw'ombonyaabonyeza nnyo. Owulira nno bwe kansamba obulalu bulinga obwa kitaawo. Ogenda kubeera kalalu. Abalalu abali mu nsi abasinga obungi bamaama be baba batuzaalira. Yawozanga kalalu buli kaseera. Bamalaaya abali mu nsi bangi bamaama be baba batuzaalira. Ebigambo bye nali mpulidde nga byogerwa nga bisongovu nga biringa ebitayimbwa ewaffe Masaka mu kyalo nabiwuliranga ku bakazi. Sawulireyo omusajja agandi gwe muzimu gwe. Sawulireyo omusajja agandi ne bakano kamaggula amaaso olinga akamalaaya. Samuwuddako Masaka. Sawulireyo omusajja ayogera gugambo ku mwana obanga wa mukyala oba wuwe. Naye abakyala bagwa ku baana be batazaala ne baboogerako agagamba agabi. Ne babeera ku baana be bazaala bennyini olw'okubanga tebakwataganye na bakitaabwe ne baboogerako agagamba agabi. Disunity eri mu nsi eno edrivingibwa bakyala. They have the power to change. Osanga abaana nga tebakwatagana lwakubanga bamaama banjawulo. Buli omu akwata abaana be naga nti oyo maama waabwe mulogo. Obukakafu gye babujja gye watategerekeka. Nakubatiza obulogo nga tologanga kati waliwo bulono mu church ng'ekikuleeta kweyambula bulogo mujjawo. Atali na mujjawo wabula gwasanga nga yagenda dda. Gw'otamanya nako nti mwali abamu omala kufumbirwa n'olyoka otegeera abaana baabalo. Kati bw'obategeera bali ate abatamufumbirwa ate ne baga nti oli mulogo naye ng'ekituufu oli musabi. Ng'oli musabi toli mulogo. Naye nga bakikutaddeko nnyo banaatera n'okugoba ku kyalo naye nga akamwa ka mukazi ke kakikola. Abakyala bakwata abaana ne babakyaya bataata baabwe. Naye ekituufu kiri nti gwe maama naye omwana abeera wa kika kya taata. Ne bw'onookola otya
bwali bafudde wolitegerera ng'olina okutwalayo omulambo. Kati mwandibadde beegendereza basingo mothers engeri gye mwafuuka abangi bw'oba obulidde ebyokwogera gayevu. Leka kudda ku kisaidi ya taata wa mwana wo n'ogikolokota olaba bw'omaliriza obozaako ki? Ogenda okumaliriza ng'omwana atemeddwa abeewaabwe ate nga bwaliweza emyaka 18 oba 2 oba emeka alimala n'agenda ewaabwe. Kati maama we taata we yakukola bubi naye gwe ku mwana we yogera bulungi omwana wo mwogerereko omukisa. Ate taata we yeesimboozi gye muli tonyumya kwataliiwo. Bw'obanga oyogera ku muntu muyite naye abeerewo. Ngambye eki bw'oba oyogera ku muntu muyite naye ajja abeerewo. Olyoke omunyonyola omwana nga naye awulira either ye defending oba yenenye abikakase oba abigaane. Kati Jabezi yabonaabona. Twebaza Mukama yamukululako ekibonobono naye ekibonobono yakijja ku nnyina yakijjawa yatabuka n'ekitaawe bw'endowooza. Oba kale olubuto olwamuluma nnyo ne baluba olubuto olukulumya ennyo buli azaala azaalira mu bulumi. Kyatuweebwa kasita Adamu ne Eva baagwa Katonda n'atugamba ffe tugenda kukola nnyo mwe mujja kuzaalira mu bulumi. Mwe mwakitandika. Yes, mwe mwakitandika. Katonda yagusala n'agamba gwe yakkiriza okulya ekibala ng'olina omusota ojja kuzaalanga mu bulumi. Kati ennaku zino obulumi mwabudduka ogenda ne bakulongoosa naye era baba bakutaddeko olubale luva kungulu paka ku nabaana wo abaako ekituli omwana aba tayise wateekwa kuyita. Tebakulimanga mbu obulumi wabudduse. Katonda bw'ayogera teri agamba mbu nedda. Era ogenda okwekanga ng'olina by'otasitula olina olukindo. Mwandigumyenga nnyo ne muzaala bulungi kubanga okuzaala obulungi attitude engeri omuntu gy'alowoozaamu bw'atyo bw'akola ebintu bye. Bw'olowooza nga tosobola era togenda kusobola. Batandika okubapima gwe n'oli mumpi ojja kuba wakulongoosa. Abampi edda baabalongoosezanga wa?